Weekisembayo buli Monday buli mwezi weekses ajja kubanga wano mwe bannamawulire muda kubuuza mukitegedde ebbi esooka za Sheikh Bosa ebbi esembayo Dokita abaisa bwetubanda fulubise Allah kinse السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد matenda amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala kakasanti yasinzibwa mu butuufu mu biro byonna. Tumusaba okusaasira n'emirembe ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera ku buluŋŋamu bw'ebyo bye yasomesa kutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuma nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama mu kyondo kya Buwarabu, abasajja bamuddamu ne bamugamba ma sami'na bihadha fi lmillati al-akhira in hadha illa ikhtilaq. Bamugamba bino Muhammad byolese tetubiwulirangako mu mirembe gyonna egiyise, mirali zonna ezizze ziyita n'enzikiriza ezizze ziyita n'amawanga n'ebiki, bino byolese tetubiwulirangako. Mu Bayudaaya tetubimanyi, mu Banaswara tetubimanyi, wakadhalika naffe Abawarabu b'omu Makka ne Madiina ebintu bino tetubimanyi. In hadha illa ikhtilaq. Muhammad byolese olabika olina ekintu ky'ogunjizaawo obugunja. Ekyo kikulaga nti nabbi bye yali aleese tebyalina kakwati na nnono z'Abawarabu, kubanga bamugamba tetubimanyi. Singa baali babimanyi baali tebasobola mugamba kigambo ekyo. Nze bwe nzija wano ne nzitottola ebyobuwangwa by'Obuganda n'eki buli omu agamba twafuna oyo twamala, kubanga byogera babitegeera. Naye bw'oleeta kye batategeera bagamba ekyo tukimanyi, naye nabbi bwe bamugamba. Era Allah agamba nti wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allah wa ila ar-rasuli, bwe babagambanga nti mujje eri ebyo Allah byassizza n'omubaka, qaalu baddangamu ne bagamba hasbuna ma wajadna alayhi abaana, ffe bikyatumalira byotusanzeeko ne bataata baffe. Bal nattabi'u ma alfayna alayhi abaana wa idha qila lahum ta'alaw wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qaalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abaana. آية دلا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يأكلون ولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون. ولو كان نوانكو بدي بكتابwe baali tebalina kye bategera ku ddiini era nga si baluŋŋamu, bw'osigala okyagoberera enkola yaabwe. Allah agamba mu ssula endala ebyo bwe byatuuka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bagamba byonna byaleese tebabitegeera, bibajja ku nnono zaabwe. Allah yamugamba nti wakadhalika ma arsalna min qablika min rasuli, nawe ekityo nno munnange bwe kiri. Wakadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, tewali kyalo kyonna kye twatumangako mutiisa nga tumutumye okujja eri abantu abo illa qaala mutrafuha inna wajadna abaana ala umma, okujjako nga bamutrafuha mutanaimuha, be balinamu kasente, be baasoma oluzungu olunyanyimbe, abalina ku bifo ebya waggulu ba corporates bebayita mutanaimuha, abaliko wagguluggulu, abalangira, abagagga abategeera amangu, ba MP
baminisita beebo. Allah tabaraka wa taala kati tewali kyalo kyetwatumako mubaka ajja atiisa abantu baakyo. wakadhalika ma arsalna min qablikan fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. bagamba nga taffe bakitaffe twabasingana bali kwena enkola, naffe enkola gye twasangako bakitaffe tukyatambulira ku buufu, tukyakoba omugendo gwabaki, tukyali ku mugendo ogwabakitaffe. ng'ebyo ababyogera be baluwa mutanaimuha mutrafuha be babeerako waggulugulu, afuwa olunyanyimbe, agira kino sente akyusa dola, asula waggulu, atambulira mmotoka ya beebo. bakata inna wajadna abaana ala umma, fe bino byo twasingana batata baffe bali ku bino. ate naffe fennyini wa inna ala atharihim, naffe ku buufu bwabwe baaliko muqtadun, kwe tukyaluŋŋamira. kati Allah n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam okubabuuza ekigambo kino, qaala awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum, ne bwe mba mbaleetedde ebyobuluŋŋamu okusinga ebyo bye mwasiŋŋaanako bataata bammwe, amakulu temusobola kuvaayo ku ebyo byammwe. awalaw ji'tukum bi ahda, ne bwe mba mbaleetedde buluŋŋamu bwina alikkiriya, ng'alikkiriya nnyo okusinga taata bammwe ne bamama bammwe bye baaliko. qaalu, bamuddamu kugamba oluvannyuma lw'okubaga nti abange nze kino kye mbaleetedde nga makula, nga kino kya bbeeyi, kibajja mu kanyigo, kibajja mu ki, nze bye mbaleetedde birungi okusinga biri. Allah tabaraka wa taala agamba abasajja tebaalina nsonyera. qaalu, ne bamugamba inna bima ursiltum bihi kafirun, ebyo byotumiddwa nabyo ffe tubigaanyi. owulira, ebyo byozze nabyo tukoze eki tubigaanyi, ffe tubiwakanyizza. kati ennaku zino waliwo ekibooziboozi, abantu bakyogera nga bali ku mimbali ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ne mu kamera, nga bagamba ki, nga bagamba mmwe mugamba abantu mbu bakkirizibwa okuwasa ab'omuziro ogumu, ow'emmamba okkirizibwa okuwasa ow'emmamba, ow'ekkobe okkirizibwa okuwasa ow'ekkobe. era mugamba nti abantu bakkirizibwa okuwasa ab'emiziro gy'abamaama baabwe. ekibooziboozi ekyo kigamba banyini kyo bagamba nti mmwe abagamba ekyo musooke mutunuulire bakadde baffe okugaana ab'omuziro ogumu okufumbiragana baali bagenderera ki? okugaana okuwasa omuziro gwa maama wo baali bagenderera ki? nga tonnabagamba bantu kuwasaŋŋana ab'omuziro ogumu. eno shubuhayo katusooke tukijjewo. ffe tetugamba nti kyatteeka omuntu okuwasa ow'omuziro gwe, tetugamba nti kyatteeka. era tugamba nti kyatteeka okuwasa ow'omuziro gwa maama wo, wabula tugamba kikkirizibwa. etegedde eyo shubuha eberekera kikkirizibwa. singa oli siŋŋana akikoze kikkirizibwa mu busiraamu. ffe tetwogera byagundi, tetwogerera buwangwa nannono, tetwogerera masabo nti tuli bakongozi ba musabo. wano tuba twogera bya busiraamu. atali musiraamu toyogera ku bino. omusiraamu naaga toyogera ku bino. Allah atukkiriza okuwasa ab'omuziro gwo ffe mu busiraamu. kati baganda baffe abo omanyi kye bagamba, bamutarafuha mutanaimuha, ab'oluzungu, baseeka b'oluzungu, bagamba wano mu Buganda, mu kibooziboozi kyabwe, wano mu Buganda omusajja yasajjalaatanga, ng'omusajja okugenda n'ayendeguza n'azaalamu bakazi abangi nga no si kivve, era nga mu nkuba eryo asobola okuzaalako ejjinja, n'azaalako embalala, n'azaala eruweero, n'azaala ewa, n'azaala ebusoga, abamu babanga nabatambuze. kati nga
abaana abo bazadde yebbali oli yagambye ng'asobola n'obutaddayo ng'aleka abagambye bugambe ffe tuli bammamba bw'ozaala omwana mutumi wa mmamba n'aleka eyo ozadde gyayendeguliza mbwera okwenda wano tekyali kivve mu baganda eri abaami bwe tekyali kivve ng'ozaala yonna gy'oyagadde kakati mbu bo bagamba kati ng'abazadde bano okwewaza nti si kulwa munnange oligenda embalala n'owasa mwannyoko ne bagamba kati buli gw'osanga wa mmamba tomukola ki tomuwasa kati bagamba nti ekyo ekigendererwa kyabali kye baali balina abakadde baffe abatuufu naffe kakati tumale kitunuulira nga tetunnagamba bantu mbumukkirizibwa okuwasa ab'omuziro ogumu tusooke tutunuulire ekigendererwa kyabaluwa ekyabali kyali kyabakozesa ekyo ekisooka kyesimanyi oba eyo illa eri mutarida yeeruwa ng'okakasa nti bw'ogenda e Masaka abaganda bayo bwe baali bakola abeebugere baali bakola abeeruweero baali bakola abeebusoga abeegundi nga bonna basajja baali bendeguza bwe bati abo oyinza okubatemerera bw'otegendera nga bonna bwe bati baali bakola nga buli kikaka bwe bati abasajja bakola yako kiba kinene kati tudde mbya kiyivu kati bino bya kiyivu gano masala kati ga kiyivu oli agamba mbufu okugamba abantu nti ab'omuziro ogumu bakkirizibwa okufumbiriganwa ekisooka mu ebyo bye boogera baagala irtifaati anvar nnas okusooka okusika obwongo bw'abantu babagule baagale ebigambo byabwe era nalabyeko ne kakomenti oli ng'agamba ono omusajja asomesa obusiraamu n'akwagazisa obusiraamu wadde tobadde musiraamu obusiraamu tobupangirapangira busitole mbw'obaagazisa abantu tobupangira wakayimana wange obusiraamu abantu balina okubuyingira tawan au karuhan oba baagala mirembe ne kumpaka oli awulira buwulizi ku nabbi n'agaana okukkiriza la yasmau bi yahudiyun au nasraniyu thumma la yuminu billadhi jitu bihi illa kana min ashabi nnar nabbi atasobola kumpulirako buwulizi muyudaaya oba munaswara n'atanzikiriza okujja kajja kuyingira omuliro kati obusiraamu obupangirapangira busitole mbw'abantu twafuna ono seeka twamala opangapanga busitole abantu osike itifaati anvar nas bonna bajje paka olaba baseeka musooke mugendeko simanyi mu practical muve mu theory bw'ogenda ku ground kiki ekyaganyisanga bano ogamba towasa wa muziro gwo ojja kuwasa mwannyoko towasa wa muziro gwa maamawo oyinza okuwasa ndowooza muganda wa maamawo ebyekiyivu bigamba bwe bitino munnange kwoyo museeka atambuza ekyo ekigambo ng'alowooza kijja okumuyisaawo mu shariya yaffe ey'obusiraamu etteeka lyonna Allah singa alitaddewo oba nabbi n'agamba mukole kino oba temukola kino kati bino bya shariya abamanyi bagamba mu mateeka mu principles affe alhukum yaduuru ma illatihi wujudan wa adama etteeka lyonna lye bataddewo nga balitaddewo lwa nsonga ensonga eyaliteesaawo bw'ebeerawo nga libeerawo bw'evaawo nga livaawo eyo principle gitegedde etteeka lyonna Allah lyataddewo nga liriko illa ensonga eyaliteesaawo bw'ebeerawo nga likolebwa bw'evaawo nga tulijjawo kankuwa ekyokulabirako covid bwe yajja bagamba abantu mwesipesinge mu kukola ki mutekewo amabanga mu kusaala oli n'abeeri omulala n'abeera eno tuleese hukumu okulamula okupya olwaki olwokuba waguddewo akatyabaga waguddewo akanyambirege waguddewo obuzibu mwesambe ekituteesezaawo okwesamba lwa illa ya bulwadde illa bwevaawo nga tukola ki nga tuddayo nga hukumu evaawo okirabye twayibu Allah tabaraka wataala atugaana omwenge olw'okuba gutamiiza kati webakuleetera ekyokunywa nga kifaanana omwenge naye nga tekitamiiza tugamba tutya okkirizibwa okunywa kubanga ille yaganyisa omwenge kutamiira ate muno temuli ki kitamiiza okkirizibwa okunywa ekyokunywa ekyo twayibu kati eryo tteeka lya Allah litambula na illa ekyaliteesaawo
bwe gaba amateeka ga Allah gasobola okukyusibwa irali zaago nga zivuddewo. Kati gwolowooza otya ku illa y'Abaganda? Ekyabateesaawo ekyo si kulowasa ki mwannyoko, si bwe kiri? Kati essaawa zino ekyo kikyaliwo oluvannyuma lw'okujja kw'obusiraamu ne bugaana abasiraamu okutambula nga ozaala nga bw'oyagala. Obusiraamu bwe bwajja bwaga toddayo n'osajjalaata. Okusajjalaata kugamba nti ozaala ebusoga, zaala eyiganga, zaala egundi, zaala embalala, zaala ekamwokya, zaala mb'osajjalaata. Obusiraamu baga please tosajjalaata, laata tasajjalaata. Bwakuganda laata tasajjalaata, tokola ki? Tosajjalaata. Obusiraamu bukukoze eki? Bukuganye okusajjalaata ssebo. Okiraba? Kati obusiraamu bwe buŋŋaanya okusajjalaata, obusiraamu bwe buŋŋaanya okusajjalaata, kitegeeza illa yali etuganyisiza okuwasa ab'emiziro gyaffe, kitegeeza illa ekoze eki? Tewakyali kusajjalaata. Kitegeeza kati tusobola obakola ki? Kubanga n'amateeka ga Allah gennyini gakyusibwa. Kati ate kino kiwakanyuma ne wange. Kyo kyekisigalawo. Tayib, ako ka point kamu. Principle ey'okubiri. Weno yonanyiri simu eno weegendereze. Principle ey'okubiri ku bantu abatugamba era ekyambu temuwasaba emiziro gyammwe olw'okubanga muyinza okuwasizaamu baganda bammwe bannyinammwe. Mu bannawusuulu bannannyini kuteeka amateeka bwe tutambulira principles ez'obusiraamu baateekawo etteeka oba principle ne bagamba alghayatu lhasanatu la tubarriru lwasiila. Ekigendererwa ekirungi tekifuula kkubo mwoyise kukifuna nti nalyo lifuuse halaali. Owulidde? Alghayatu lhasana, ekigendererwa ekirungi tekifuula kkubo mwoyise okituukako nti nalyo lifuuse eki? Kyokulabirako kyangu. Senga omusajja ayagala okuzimba omuzikiti nagamba seeka mpulira njagala kuzimba muzikiti mu bulamu bwange, saagala kufa nga sizimbye ku muzikiti, naye nga sirina ssente, nina kutemula musiraamu emutta nfune ssente nzimba omuzikiti. Okutemula omusiraamu kifuuse halaali? Ekigendererwa kyalina si kirungi? Ate lwaki mumugaana okutta? Ekigendererwa ekirungi tekifuula kkubo mwoyiso kituukako nti nalyo lifuuse ki? Omukyala ayagala agenda Makka kola hijja, naye bamugamba okufuna ssente zinakutwala olina kwetunda. Okwetunda kulimu ssente. Tuli ffenna ng'omugamba otya gwe seeka weetunde tewali buzibu. Omugamba teweetunda wadde ekigendererwa kiri kituufu naye lina ekkubo omugenda okiyita fu, n'olwekyo kireke. Oli yaga tuzaalire bayimma bahuffaadu bakwate Qur'ani balwane jihaadi basaaze taraweehi kiki, naye okubazaala okubaweza amangu alina okuba n'abakazi 9. Ng'omugamba otya? Ng'omugamba ekigendererwa kyo kiri kirungi naye lina ekkubo mw'oyagala okituukiriza. Kkubo ki? Fu. Kaakati tuddayo tutya ku ebyo ebyabo. Ebigendererwa by'abaana abasajja ne bwe tukkiriza nti byali bituufu, mbu baali baagala tuleme kuwasa bannyinaffe, si bwe kiri? Si kye kigendererwa ekirungi ekyo? Kye kyaba bateesaawo etteeka eyo tuleme kuwasa baani? Ekyo ekigendererwa si kirungi? Banne kirungi. Kati ate kituukako tulina kukola ki? Tulina kuziyiza Allah bye yakkiriza. Oba kitegedde? Tulina kuziyiza omukyala Allah wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, mbakkiriza okuwasa abakyala bano bonna besoogedde wano. Allah yogeddemu wemamba? Obutika amwogedde? Omuziro gwa mama wamwogedde? Baatayogedde wano tukkirizibwa obbawasa, si bwe kiri? Kitegeeza okutuuka ku kiri ekigendererwa ky'abali Abaganda kye baagala ekirungi, olina kusooka kugwa mu kuziyiza Allah kye yakola ki? Kye yakkiriza. Ate okuziyiza Allah kye yakkiriza musango gwa nnaggumula. Oba tegedde sekifaadi? Okutuukiriza ekigendererwa kyabwe ekirungi olina kusooka kuhalamisa Allah kye yahalalisa, otuuke ku kiri. Kino ekigendererwa kyo kirungi. Ebigendererwa by'Abaganda ne bwe bibanga bye baali bateereddewo emiziro neki baali balabamu ebitutuusa mu jjana,
naye nga amakubo balina okuyita okubituukiriza mafu tugamba bifu. Oba kitegerekesa ekyo? Okutuukiriza ebigendererwa byabwe olina kusooka kuharamisa Allah bye yahalalisa. Tugamba ekirala principle eyokusatu kweyo ensonga yennyini bagireeta ne bagibuzaabuza ne bagyogerako ekitundu erikiriya nnyo. Qaida egamba al-aadatu muhakkama ma lam tukhalifu shar'a Allah, ma lam tukhalifu sharia. Enkola y'ekitundu Baganda twasanga bataddewo principles zaabwe, towasa wa kikakyo, towasa wa muziro gwa maama wo. Enkola eyo ekolerwako mu Busiraamu bukkiriza gikolerako, naye ddi ebbanga lyemala nga tegaana kintu Allah kye yakkiriza. Oba okitegedde? Tekontana na sharia. Kati okusala embalu eyo ada y'abagisu si bwe kiri, kalica yaabwe. Era okusala embalu si kibi, naye bwe tugenda okulaba nga abagisala ayimiriraawo ng'ensi yonna eraba n'asumulula ne bamusala nga tumugamba please sebo kikyokola nti ati nsala mbalu, lwaki osalira mu bantu? Era tukola ki? Genda eri mu kasenge n'akusala aba totubikkulira, kubanga nabbi yagamba nti la yanzuru rajulu ila awrati rajul, omusajja tatunuulira bwerere bwaki. Kati bano bonna abakuŋŋaanya wano bakolawo ekisebaawo bakusalira embalu, nga tugamba ada kalica nnungi, naye wano ekontanye neki? Weekontanidde ne sharia ng'awo tusazaamu. Kati ada yonna etugaana okulya Allah kye yakkiriza tugamba efudde olw'okukontana ne sharia. Kati baganda baffe bajajjatta ekigambo nga temunnagamba bantu mutunuulire bamaama b'abantu abo banaaba basanyufu nga bawasizza ab'emiziro gya bamaama baabwe. Ani akibagambye? Mama wo aba takyagala khalas, ago masala malala. Neffe tugamba tekiri haramu wegenda okukanye ne maama wo. Okitegedde? Si kiteeka okuwasa omuziro gwa kitaawo, naye oli bw'omusiŋŋana ng'amuwasizza leka ssebo kumuleetera wakayima nango, leka kumuleetera kiboozibozi. Bwamanyi Abaganda ba wano balina nabo ebigendererwa mu kugaana ekintu, omusajja asajjalaata. Nedda, mu Busiraamu temuli kola ki? Mu Busiraamu temuli kusajjalaata, bakuganya okusajjalaata. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila wala yazni azzani hina yazin wa huwa mu'min. Allah muganya, Allah muganya, Allah aganya. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولابا قلنوك بغانا كسجلاتا يولاتا تسجلاتا. الله أغاني وكسجلاتا kati okusajjalata kwakoma dda. Ye bannange nekino era gyekiri. Okimanyi bafukaha mu bitabo byabwe ebya fikihi bateekamu mu bitabo byabwe senga omuntu awasa amuzira mu butanwa ne bateekawo kye bayita fasikhu nika, nti wonna we tubasiŋŋaanira nga baagwa mu nsobi nika tugisazaamu. Lwaki amasala baagaleeta? Okiraba? Bateewuluza dda nti ne bwe kiba kibaddewo sharia yateewuluza we tubasiŋŋaanira atubaga nikanfu nga biyita nga bukumaawo. Kati lwaki oleeta ekiboozibozi ekyemabega? Olinga abaguliza ku bantu, olinga nayagala okuzzayo abantu edda gye baali. Mbwana omusajja ssebo yasajjalaatanga. Okimanyi waliwo abayinza okuwulira ekyo mubavubuka ne batandika okwekumamu omuliro, singa twafiirwa dda omusajja ono yasajjalaatanga ddi Buganda. Olaba nabo baagala okuddayo mu kusajjalaata ate. Okirabama tobabbirako ebyaliwo mu jahiliya. Ebyaliwo mu jahiliya byonna Obusiraamu bwabijjawo, ne Bawarabu baali basajjalaata nabo, Allah n'abibajjako. Kati lwaki ofuula ille yaliwo mu jahiliya oluvannyuma lw'okujja kyekino? Awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum. Abange nze ne bwe mba mbaleetedde gold makula okusinga bye mwasiŋŋanako bataata bammwe, gwe naawe ssebo ow'oluzungu ow'olunyanyembe otuzzaayo eri ku bakadde baffe bye baaliko? La, ekyo si kituufu.
si kituufu n'akamu n'akatono. Nolwekyo ensomesa y'abantu era abaagala okuba nti shariya ekola ki, etunulwamu. Temumalaga kubawo teeka bweti lijja kucyankalanya abasiraamu, lijja kucyankalanya abantu, lijja kwawula famire, lijja kukola bwe riti. Okusande era nayogedde ku bantu abekenkuka ennyo mu luzungu, kyanyiziza abantu. Ne mbagamba okukenkuka ennyo mu luzungu tekikuwa nkizo eno mu mateeka gaffe ag'eshariya ag'obusiraamu. Okitegedde? Okukenkuka ennyo mu luzungu eno mu busiraamu tekikuwa nkizo, kubeera nti ofuuse ki kitalo. Kati abantu abamu bakakuŋŋaanyiza akalowoozo konna ne bakaza kuwa think tank. Ati gwe nabadde ŋŋamba omukulu wa think tank. Ekyo ndudde nga nkyogera kigwa ku bantu bangi. Ekyo abantu b'oluzungu omanyi eno ekitongole ekiwalimu kyekyokka abantu kye bakyayiikiriza. Oli ava eri n'akiyiikiriza, oli ava eri n'akiyiikiriza, oli ava eri n'akiyiikiriza. Naye ebitongole ebirala tebakyakkirizayo bayiikiriza. Wekera ku makya wano oyambala ettaawo owandiikeko erinnya lyo Hasani, oyingire mulago nti nzize kulongoosa. Era guno kutukana n'abasawo be balina ttaawo jasiriko linnya Kyasanku Mukasa ng'ayingira street ati wali namugambako sebo naawe genda Hasani ttaawo oli onasanidde bulungi ekirevu otadde wano oyambadde buno obugundi obuwuliriza oyitewo kiki obadde ogamba ki yakukolako oli mulwadde kiki bagenda kubuuza oyitawo Hasani. Ebitongole byonna tewali bakukkiriza bakugana naye wano mu kitongole ekiwalimu abantu ab'oluzungu olw'okuba bangi kati kyobola abasinga bonna bambuukidde bonna reaction yabadde y'amaanyi ku ensonga yange ndudde nno nga njogerera eyo nabawe ekyokulabirako olumu ne ngamba osiŋŋaana omuntu atali mukenkufu mu bya busiraamu mu bya ddiini mu bya shariya nga kwata ku mukono ng'omaze ddala sanga wano n'akuzza wali wabbali seka mbadde njagala ompeyo eddakiika 5. Kati kino kyengenda okugamba ononsonyiwa eyinza okuba aya ya Kulaani oba ssuula oba hadiisi biki bibyo ŋŋamba ononsonyiwa gonsinga okumanya eshariya onompabulo oyinza okuba aya ya Kulaani oba ssuula oba hadiisi oba kigambo kya mutume oba kya nnabbi. Kati tonnaba kutegeera kyoyogera kati gwogenda kuŋŋamba ki ebyo ebigambo ndudde ngambye mbulira nawe kyagenda okuŋŋamba aŋŋamba ki tannamala kumanya masdaru gyajjamu kyagenda kuŋŋamba wabula ŋŋamba onompabula oba aya ya Kulaani oba hadiisi ya nnabbi oba kigambo kya mutume oba aya oba ssuula. Kati kiki kyogenda okuŋŋamba olwoyaga kuŋŋamba ki era bwe mpulira nga linda kukomaawo nja kukulaba olulala nze ntambula byange. Kati olwo agenda okuwunzika nga akuwa hukumu kuba kati nze ndaba bamaseeka ekintu ekyo mwalibadde mukikyusaamu enkola yandibadde entuufu enkola jjukira byazimbiddeko byonna obiwulidde tamanyi wasimbudde naye kati ampa hukumu esembayo. Nze ndaba enkola entuufu ennuŋŋamu yalibadde ensonga eyo gwe musiraamu manya wookoma. Tetwagala boloboyi kuyingira kisaawe koma mu kasuka omupiira noweeri ow'omukirasa naye tetwagala ajje mba boloboyi. Abali eno wansi mu ndobo mu mupiira mu kuteeba basigale eno baboloboyi mubeere awo ne bali ab'omukirasa babeereyo. Kati abo gye bali ndudde nga mbagamba abantu bangi bali mu masomero ag'eddiini ng'essomero liri ku musingi gwa ddiini gwa busiraamu era ng'abantu batwalayo abaana baabwe lwakuba essomero lya busiraamu naye nga ba principal baani abakulembera abasomero omanyi abamanyi olulimi Olwarabu babagamba mudara abannahwa abalungi abamanyi jamu babagamba mudara jamu entuufu yalibadde mudiruuna naye ebyo birala ebyo bikawumuko. Omusajja abeera nga yateekawo essomero lya busiraamu era alikulira mu siraamu n'amabaluwa g'alina ga busiraamu naye ng'abasomesa abasomesa eddiini babawo emitwalo 43. Master Pio asomesa biology 89. Abantu batwalayo abaana olw'okuba essomero lyaki omuseeka asomesa mu ssomero eryo omusiraamu imaamu alina eddiguli n'olyo Pio gy'alina
Odongo asomesa biology gy'alina naawe gy'olina gwe bakuwaana master Odongo wa chemistry bamuwa meka 89 kakadde kugamba wano oluzungu lwe lufuuse ensonga ab'oluzungu baliddewo abawalimu oba okiraba wakadhalika n'abazadde nammwe bwe mujja ku ssomero tewali abuuza ku seeka asomesa gundi aluwa seeka asomesa gundi aluwa wabula munoonya master Odongo wa chemistry master Opio wa biology osaba owa mathematics master Kyasangu wa Lukagga bemusooka okunoonya ne bwe wabeerawo amaseeka teri agandi kandabeko ku seeka mudabe omwana wange gundi eno yagikutte tewali ayinza kubuuza ku seeka babuuza abo bokka ne batambula ne bagenda lwaki olw'okuba nga tukyalina istimaaru l aqli abazungu baatufuga ne batuggusa n'obwongo ne babufuga omuntu abeera e Uganda ng'amanyi kasita oyogera oluzungu gw'ofuuse kitalo kasita oyogera oluzungu olunyanyimbe olugaaya bulungi olufuuwa bulungi baga nti gw'ofuuse kitalo olw'okuba oyogera nnyo oluki oluzungu olungereza era bw'obeera seeka ng'oteekamu olungereza n'okukyusa omuntu otandika okwogera nga onyenyanyenya omutwe ng'abangereza otandika okukoppa n'enkola zaabwe okulaga banno nti oli waki wanjawulo kubanga oyogera lungereza neweerabira nti waliwo ensi omwana olugwa ku ttaka olutandika okwogera atandikira mu lungereza neweerabira nti waliyo ensi ezikola ebintu ebyebbeeyi nga ne bweyogera ekigambo kimu ekyolungereza tebakimanyi naye bakola ebyabwe bitambula naye wano olw'okuba ofiisi zaffe azibeeramu boogera luzungu ng'abazungu baatuggusa mu ekyo buli muntu olulimi lwe talulabawo alaba olungereza lweki ekitalo ennyo bamaseeka olungereza maseeka olungereza era seeka ng'ali awo munakuwavu nnyo olw'okuba tasobola kufuuwa ku lunyanyimbe kaakati ne bijja nga byambuka emizikiti ne bateekawo imaamu ne bateekawo amiiru ne bateekawo n'olunyanyimbe ali awo yali musomesa chairman yali musomesa n'awumula obusomesa kati ali ku muzikiti era ayimira n'akwata akazinalo nga ffe abasomesa abatendeke omanyi kati bwe twali mu busomesa eyo kati tusazeewo imaamu awummuziddwa gwe musomesa owummuza imaamu gwe musomesa ojjawo obuyinza obummuza imaamu MP nga yafuga omuzikiti kakati bwe tusazeewo ffe tuwummuzaani imaamu tasobola wadde okusaaga awummuzaani imaamu abo benjogerako abo bali mu ofiisi ezitali zaabwe olw'okuba nti basobola mbu okwogera oluzungu abawarabu mu nsi z'abawarabu abamanyi eddiini bw'ogenda ku radio bw'ogenda ku TV moderator presenter bakuwa amanyi eddiini ateeka okuba muwalimu yakukyaza si kuwa muntu wa luzungu wa bulijjo ajja kubuuza yagamba biri gw'ogamba biri bakuna kuwa ayinako alaaka n'ebiyogera gwe bakuwa asome ekitabo kya sheekha ayina kuba seeka okiraba kati baba oluzungu bagamba nedda bo batuula balina okutuwa amateeka balina okutuwa byebalaba ebigwana okukolebwa la nedda kyabulabe ekyo kyetwogerako ogenda kuhambuka bwotyo mubifo era bemwagadde ennyo abo ab'oluzungu ennyo bye babakoze nammwe kati mukyabiwulira emitwe gibabobba bemwayagala ab'oluzungu bye babakoze nammwe emitwe kati gibabobba ate gijja babobbera ebyasa anti mwagala nnyo oluzungu paka buli woogenda waliyo omukulu waliyo chairman wali wani ab'oluzungu bali awo bawe ba chance baseka bangi nabo kibaluma bakuba teboogera kibaluma nga balaba baamala ebbanga bye basoma bawejjesa basajja batu befata abba bekasira bezumabu babibu ne bavayo nga bajja bagatta ekigambo paka bwe baatuuka gye batuuse kati gw'oli awo actuale obalemeddeko awo obeerawo tovaawo ow'ebiragiro ekyokumanya olungereza tekikufuula nti ofuuse wa kitalo mbwe shariya yaffe ogitegeera nnyo olina okubaako n'esse mu busiraamu kyoyogera tekiddibwamu nedda tetubagaana kusoma luzungu mu lusoma olungereza lulungi
era message yo osobola okudelivaringa kineneko bw'oba olukozesa audience esobola okuba enneneko naye ekyokumanya oluzungu tekikuwa nkizo mu busiraamu bw'okimanyi nti ne mu masomero waliyo abaana abasomesebwa isilaamu naye nga babasomesa isilaamu si basiraamu okitegedde ne bakusomesa Muawiya nga si Muawiya gwe gwomanyi eno mu busiraamu sahabi bo bano bakusomesa Muawiya kabaka ne bavumirira oyo ne batyobola akusomesa isilaamu si muki kyekimutuusizaawo ate ye yasoma olunyanyimbe abo betwogerako kati abasiraamu bo bawulira ebyo nga bo bakanya mu kuyomba ayina ne sapuli yakusomesa Muhammadi kigwagenda okusomesa olowooza kati ffe kyetugamba kati abantu bwe nabagambye ekyo nti okubeera nga oyogera nnyo oluzungu tekifuuka nti byoyogera kitalo mu ddiini ne baga nti alumbye musajja wa think tank alumbye munne ne batandika n'okumperekereza ebigambo gwe kyogamba omuntu ezo just way the communication ezo just kubo lya kuwuliziganya makubo ga kuwuliziganya just adawati za communication ne bagamba nga gwe abo bali mu gurupu eyo njogeddeko bali muziki tena kasiro ba diaspora simanyi baseeka beeyo kweka babadde comment ezo ennyingi ezijerega naawe okwogera oluganda mu baganda tekikufuula wankizo kati olaba ekyo ekigambo bw'aba akigambye omujega ayinza okulowooza mu kyamugambye gyekiri naye bw'okigamba tali mujega ekyo kyaŋŋambye kiraga nti boroboy agudde mu kisaawe nze kyentegeeramu olwo boroboy ayingidde kiki kankulagire okuba boroboy ayingidde kisaawe mu Qur'an mwennyini Allah atunyonyola kaati nti okwogera olulimi olw'abantu b'olimu kikuwa enkizo okitegedde bw'obeera omukiga ng'osomeseza mu lukiga kikuwa enkizo bw'obeera omunyankole ng'osomeseza mu lunyankole kikuwa enkizo omukakwa nga bw'osomeseza mu bakakwa kikuwa enkizo omudaama mu badaama omugisu mu bagisu omusoga mu basoga kimuwa eki wama arsalna min rasulin illa bilisaani qaumihi Allah gamba tetwatumayo mubaka yenna okuddirako twamutumanga n'olulimi abantu b'ekibiina kye lwe boogera nsonga ki liyubayina lahum alyoka abanyonyole bulungi eyo sinkizo banaye baboroboyi gye banaatukomya eyo sinkizo nkizo ekimutumisa mu lulimi lw'abantu be balukole ki babitegeere bulungi nnyo nkizo Allah yajogedde kati ate oli boroboyi yagamba mbuzange okwogera oluganda mu baganda tekimpa ki tekimpa nkizo Allahu akbar Qur'ani yaffe Allah subhanahu wa ta'ala yagissa mu lulimi Luwarabu kubanga nabbi gwagissaako mu Warabu ne bagenda okusomesa ddawa batandikirwako baki inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun inna anzalnahu twagissa Qur'an arabiyya ngeri mu lulimi luki lwaki agissa mu lulimi Luwarabu la'allakum ta'qilun babikole ki olaba illa Allah bajogedde babitegeere era singa yagissa mu lulimi lulala qaalu lawla fussilat ayatu era singa Allah nabbi bwe yatuma omuwarabu yamussaako Qur'ani nga teri mu Warabu abawarabu balyekwasizza ne baga lawla fussilat ayatu singa amateeka gaayo bagatumenyeddemu olaba balikoze eki balitumenyeddemu balyekwasizza nti olw'okuba olulimi si lwaki Omungereza amatiza nnyo Abangereza mu lulimi lwabwe eyo nkizo weeri Omuganda amatiza nnyo Abaganda mu lulimi lwe bategeera nkizo weeri okiraba tukkiriza abantu basome olunyanyimbe tetubagaana kulusoma lulimu akalungi naye terukuwa nkizo nti oba osobola okulamula olw'okuba oyogera nnyo oluzungu la tewali nkizo yonna gy'oba ofunye kyova olaba abamanyi obulungi sharia bo bakulinda mu hukumu gy'ogenda okuwa ogenda n'olwogera n'olumalayo lwonna ensi yonna neegira bweti kati ab'esharia bo ne balinda olamula kisebo bagenda okuwulira okubyewo amawano nga baga kifu
oluzungu lwonna nga lufudde ettogge, lwonna nga lufudde ettogge. Okiraba? Kati idhan ab'oluzungu nammwe mumanyi gye mukoma, muleme kubuukiranga nnyo bintu ebyabawalimu, mubawabula mugira ki. Era kyekimu muganda waffe kyeyabadde agamba owa think tank, ng'agamba sewo profesa gundi mwina obuvunaanyizibwa ne gundi naani okutuula mututegekere mutulondere abamanyi abanatukolera ki, abanatuula batukolere fataawa neki neki neki, banguyize abasiraamu be Uganda okukola obusiraamu bwabwe mu ngeri ennyangu. Baprofesa b'ogamba si baprofesa ba ddiini, ate be balina okulonda abamanyi b'eddiini. Obulaba katogo omutemi w'ennyama alonde olukiiko lw'abasawo e Mulago, oba okitegedde? Omutemi waki wali ku Lufula wali oba kuŋŋaanyi baga nti mujje e Mulago mulonde olukiiko olunakola ki, olunayisa ebiragiro basawo e Mulago. Baprofesa abatali bakugu ba ddiini muyina ebbanja okutuula mutulondere bakakensa abamanyi b'eddiini. Eyo illa ekulaga nti ebigambo birimu khalal, bigambo birema. Think tank tujogeddeko mu darusu nakasero, obudde tebutumala kujiddamu gikoonako wano, naye nga tuginyonyodde ebitukakasa byetulaba nti oboolyawo byebituufu kuyo, era amasala gaayo ne tulaga awali obulema, nga bannaffe abamu okugikyusa ne bagiyita ijtihad, nti Seeka yali ategeeza ijtihad. Twabagambye ijtihad, naffe tukkaanya ijtihad ekyaliwo, abantu okunyiikira singa wabaawo nawazil ebiguddeko, ebintu ebiguddewo nga tulina kulamula kwabyo, tuddayo abamanyi ne tubabuuza mututunulireko mu Qur'ani ya hadisi, musobola otufunirayo okulamula kwa kino? Ne balaba nga oluusi tekuliiyo, ne batuula ne bakenenula olwo istimbat mu Qur'ani ne mu hadithi, ne bagamba tulaba ekiyinza okukwataganya kino hukumu bweti, ne bakola qiyas, ne batufulumiza. Iyo baabu ijtihadi weeri, baabu ya ijtihadi weeri, ffenna tugikkanyako ekyaliwo ila qiyami saa. Naye muganda waffe kye yali ayogera, gwolowooza ddala yali ayogera bya ijtihadi. Bwe bibeera byali bya ijtihadi, mbawadde wali ebyokulabirako, lwaki yaleeta bino ebifaananyi ebisiiga ettoomi shariya yaffe? Kubanga omusomo gwennyini gwe baali bamuwadde okusomesa daru taarud baina al aqli wa naqli, okujjawo okubagana wakati wa entegera y'abantu ne bwino. Ogwo omusomo olina okuwunzika nga buli rizati z'otuukako ziraga eshariya nti esigadde yeeya waggulu, yeey'ekitiibwa, wabula entegera yammwe yebadde erinako obuzibu. Kibayita daru taarud baina al aqli wa naqli, okujjawo okukoonagana wakati w'amagezi ne bwino. Bwino Allah agamba kino, nabbi agamba kino, ate mmwe obwongo bwaligambye kino. La, tewali kukoonagana olwokubanga kino ne kino. Kiringera Sheekhe nanyini kitabo Adwa al-Bayan Muhammad al-Amin al-Shinqiti bwe yawandika ekitabo kya Adwa al-Bayan, yateekayo risaala yasembayo, bagijja nayo ne bagiwandikamu ekitabo kyeyawudde. Yagamba omutobe yakiteekako dafu ihamu al-itirabi an ayati al-kitabi. Dafu okujjawo, okuziiza, okuzzaayo endowooza eteri ntuufu eyinza okulowooza mu ayati za Qur'ani mulimu ezikoonagana. Olaba erinnya Seeka lyatuumye okujjawo endowooza eteri ntuufu nti nno mu ayati za Qur'ani mulimu ezikola ki? Kyobola yaleetanga aya eno n'aleeta n'egifaanagwa gy'oyinza okulowooza nti ziringa ezikoonagana, n'agatta. N'aleeta eno gy'olowooza nti ekwatagana n'eno mu ekitabo, n'azikuleeta zonna bw'oti, n'agamba nti wategeera kino, eno egamba kino, kino kyekituufu. Wano kino kyali kitegeeza kino, ate wano kyali kitegeeza kino. N'awunzika nga shariya agiresenga eri waggulu, teyina toomi lyonna, teriiko agamba nti yalinamu obukyamu. Naye muganda waffe ebifaananyi byonna bye yali awa
nga bw'obiwuliriza biwunzika sharia bigikubyeko ebitoomi n'okulaga nti yeyinamuuko obukendeevu. Omusomo okujjawo okukondagana wakati w'amagezi ne sharia ne bwino kamba ekyokulabira ebimu ku byokulabira Sheikh byayogera. Sheikh yagamba nti abakyala kati abali wano mwenna mwazze mwatambudde naye musobola okuba nga wano we muliwo mu bukyamu kubanga nabbi yabagaana okutambula okujjako nga buli muntu mukyala atambula n'omuntu amuzira. Olidde mwenna abali wano abakyala nabbi yabagaana okutambula nga temulina bamahram kati ate mwazze kakati bwamala n'agamba ekitegeeza tuteekwa okufunayo think tank enerowoleza abasiraamu b'e Uganda butya bwe bayinza okuteeka amateeka gaabwe ag'obusiraamu mu ngeri ennyangu. Ekyo kifaananyi oluvannyuma lw'okwo kyovula abakyala baakuba mu ngalo. Lwaki baakuba mu ngalo? Kubanga gwe kino ekigambo ky'oyogedde ekisembyeyo kibadde kiteeka ettoomi kweri hadithi ebagaana okutambula. Oba kitegedde kino ekigambo komenti eno gy'okoze ne bw'oba ogikoze lwa byonna osobola okuba yamala bireeta byonna n'agireeta yagireeta eyo komenti bwetu bateeka okutuula abamanya bulukiiko olwo lugondezeemu lutunule mu mateeka ga Qur'an ne hadisi lulabe engeri gye lunaagondezaamu abantu be Uganda okuteeka obusiraamu bwabwe mu ngeri implementation kyeki okussa mu nkola mu ngeri eki. Jjukira ekifaananyi kyayogedde okiwulidde. Olowooza omukyala akubye mu ngalo kikyategedde nti eshaliya emukugira okutambula gw'olabika omuteerawo engeri ennyangu gy'ayinza okukola ki wadde talina mahram ate nga ye ddayina ly'aba western abazungu bali ebyo bagamba omukyala ali free ali free lwaki mukugira lwaki mbambaza bwe muti lwaki mubira bukookolo mukyala mulekere emirembe omwana bwabwe yegundi ke kadingidi kaabwe kabakuba kati bawulirayo omuntu okuseeka ayogera ekigambo ekyo. Kati ekigambo ekyo lwaki nkugamba nti yateeka ettoomi ku busiraamu ku sharia so nga twali tubadde tugamba sharia gye yalire se waggulu entegeera y'abantu nekka wansi. Bannawusuulu abamanyi baffe bagamba la ijtihad ma nasi, tokkirizibwa kukola ijtihaadi kunoonya kulamula kupya nga waliwo bwina alikiriya. Allah bw'agaana omwenge tokola ijtihaadi eyo nasu erikiriya egaanya omwenge. Allah tabaraka wa taala akugaanyi Allah atugambye okusiiba tokola ijtihaadi mu kusiiba kulikiriya. Allah atugambye temulya riba kirikiriya nasu erikiriya etugaana okukola ki okulya riba. Kati nabbi agaanyi la yahillu almar'a tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa wa ma'a dhi mahram. Nabbi agaanyi omukyala akkiriza Allah okutama masirata yawmin wa layla olugendo olutambulwa ekiro n'emisana okujjako nga alutambula alina omuntu akola ki amuzira gw'atakkirizibwa kufumbirwa oba bbaawe oba mwannyina oba kitaawe asobola omuprotectinga asobola omutaasa asobola omuyambako ku bintu ebimu asobola omujja mu kanyigo asobola kasa lubeera nga olugendo luweza ekiro n'emisana. Tuli ffenna nassu eri erikkiriya kate gw'ogamba mbu nno tuseeko okufunayo olukiiko lulabe engeri gye lunaayanguyizaamu abantu be Uganda okuteeka mu nkola obusiraamu bwabwe mu ngeri ennyangu. Ekyo kiba kitegeeza nti eryo etteeka eribagaana okutambula nga tebalina babazira lyerina khalal lyerina obuki lyeryagala okusalira amagezi. Eshaliya oba ogisitudde oba oba ogikkakanyiza ekyokulabirako ekirala kyeyaleeta mbinyonyodde wali byonna. Ekyokulabirako ekirala kyeyaleeta yagamba mu shariya omuwala wazza omukono emabega aba akola ki aba akuze okkirizibwa okumufumbiza. Kati haji n'agamba dokita omukyala wamma siwe guli abaana abewaffe Uganda ebiseera ebisinga bagenda mu nsonga nga bali myaka 8. Kati gwe haji gw'onookeera ku makya
omwana ow'emyaka 8 omuleetera omusajja nti azze kumuwasa kijja ate gavumenti yaffe egamba myaka 18 tuteeka okubaawo n'engeri eyanguyiza abasiraamu be Uganda okukola obusiraamu bwabwe mu ngeri eki abakyala engalo ne zivuga. Lwaki bakuba engalo abakyala? Kubanga bagize bakituteekako entatera, bazze batulangira abasiraamu ffe baatutama, ebimu ku bye baatutamako bafumbiza obwana nga bukyali buwala buto. Obwana ne babufumbizanga buto, obwana ne babufumbizanga buto. Bazze batugamba muffe tufumbiza obwana obuwala nga buto. Kati bwe bawulira n'omuwalimu nga naawe obayambyeko balina okuba mu ngalo. Ekyokuddamu kweyo ensonga bannange ekyo kifaananyi bw'okiriko obulesi bw'otya nga tetukinyonyodde, ekyaliya kigirese waggulu oba kigissizza? Ettoomi lyonna olitadde ku shariya. Lwaki mu shariya mugamba omwana bwa myaka 8 akuze afumbirwe? Shariya ya tugamba munnange musajja mukulu oyo, eshariya yaffe ey'obusiraamu, omwana bw'agenda mu nsonga ow'obuwala, Allah tabaraka wa taala talagirangako nti bw'agenda mu nsonga mukeere mu munoonyeze haji. Oba okitegedde? Lwaki ojjayo ekifaananyi ekibi ekyo okukiraga abantu? Allah talagirangako nti omwana bw'agenda olw'essande bw'agenda mu nsonga ku mmande mukeere muleete ki omusajja amutwale. Allah takyogerangako. Ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye takyogerangako ti omwana bw'agenda mu nsonga ku jjuma olw'omukaaga amuteekawo ekidaala nga haja amunoonyeza n'amutwala. Nabbi takyogerangako. Bafukaha nabo tebakyogerangako. Wabula bafukaha kye baayogera ki? Bafukaha kye baayogera baagamba omwana bw'agenda mu nsonga ow'obuwala kibalibwa nti atuuse ku alamatul bulugh, atuuse ku bbanga ery'obukulu, aba akuze. Tebagambye nti afumbirwe, bagambye aba akoze ki? Kati kukula kuliko amateeka amalala mangi agatambulirako kukula kw'omuwala. Bw'amala okugenda mu haidhu tumanya akallu sinnul haidhu, ebbanga ettono abaana be Uganda lye batandikirako okugenda mu haidhu giba myaka emeka? Nti giba 8. Nga tugamba kati ebiseera ebisinga abaana be Uganda bwe bagenda mu haidhu nga bali myaka 8. Bafukaha ki kye banoonya ku ekyo? Singa omwana omuwala n'alaba omusaayi ku myaka 6 oba 7 bamuga damu nifaasi, ogwo omusaayi si gwa haidhu. Kubanga ebiseera ebisinga ffe tumanyi omwana wa Uganda agenda mu haidhu ku myaka emeka? 8. Ate gwe ogulabe ku 6 7 nga bamuga asigala ng'osaala ng'osiiba ng'osoma ne Qur'an. Kyebaagala okumanyirako akallu sinnil haidh, ebbanga ettono abaana lye basookerako okugenda mu haidhu ebiseera ebisinga libeera ki? Basobola okwawukanamu naye gaaliba abasinga obungi kwe tulamulira lianna nawadira la hukuma la. Tayib, bafukaha mu ekyo banoonyaamu okumanya omwana asobola okuba waliwo yamwesooka ne bakola ninika taata we n'amugaba ew'omuntu, naye ng'oli omwana akyasoma n'ono akyasoma. Oli omwana gwe baamuwa asobola okugamba mwanondera omwana oyo muwase naye mutadde. Kati bamutadde tanagenda mu haidhu, atuula bbanga ki? Iddatu talaq. Okiraba? Tugibalira ku ki? Kuba twali baze kuruu ng'agenze mu haidhu naye tanagendamu. Katubale myezi. Oba oli afudde gwe baali baagala okumufumbiza, tika tugenda kubala myezi, tugenda kubala haidhu kyagenze mu nsonga emirundi emeka. Kitegeeza amateeka mangi agatambulira ku kugenda kw'omukyala mu nsonga. Bw'anaalaba omusaayi ogwo kweri ebbanga taddamu kusoma Qur'an, taddamu kusaala, tasiiba. Amateeka go takola tawaafu inda baadhi ulama, takola tawaafu. Abo bonna amateeka gatambulira ku ki? Takwata ku Qur'an. Amateeka gonna tuganoonyeza ku ki? Ku kugenda kwa muwala oyo muki? Mu haidhu. Gwe lwaki onokolayo kimu ekisiige ekitaliya ettoomi n'onokolayo kyakufumbirwa? Lwaki onokolayo kyabufumba kyoyogera? Gano gonna amateeka agatambulira kukula kw'omwana omuwala n'otugakona n'otugamba nti ebigendererwa byali bingi mu kukula kw'omwana omuwala. Ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti wal bikru tustamar, omwana omutata afumbirwangako bamwebuuzaako. Olaba Nabbi wataddewo freedom y'omwana, freedom of speech bwe mugiyita. Olaba Nabbi wagambye omwana omuto bamukola ki?
bamwebuuzaako omuwala Sulaina tukuleetedde omulenzi wuuyo olabye otya wadde mbuga saagala kati lwaki oleeta ekifaananyi kiraga nti eshali y'omwana kasaafuna bano baleete haaji eshali yo boogisize toomi oliko ogifudde eya wansi n'olinyisa ebirala myaka 18 abaffe buli wa myaka 18 ali mu bufumbo kati bweoyagala myaka 18 abantu gye baagala gyemituufu buli wa myaka 18 ali mu bufumbo bakyasoma masters bakyetegereza mbu dhawaqat baaduhunna dhawaqat abamu beebo ekyo nkyogedde mu Walabu kankireka aweera naye baaweza dde emyaka kati lwaki olowooza nti ono olugenda mu haidhu ye tulina kumunoonyeza musajja osiige shariya yaffe ekifaananyi ekibi eri omuntu awulira alowooze nti yeetaaga okukolamu kade ijitihaadi nga bwe mugiyita ijitihaadi ogitahada maawo gyodi nasu nga liwo nasu egaana obekkiriza gwokola ijitihaadi yaki subhanallah ebigambo ebimu byagala okwetegereza byagala okuwuliriza ennyo nga abantu babyogera tutegere bano bavuga kiki kye bayisaawo ki kye batambuza bano kiringa musajja atunda omuzigo nga tumumanyi bulijjo atunda omuzigo ng'agutundira mu kikapu naye olunaku lwe lumu ne tumulaba ng'ayitawo n'akaveera kati fe abamanyi atunda muzigo tugamba ayinza okuba akyusiza bukyusa package naye era mu kaveera mulimu ki kati omuntu atembeeta bidia emyaka gyonna ne bwe tumulaba ng'avuga ekintu ekirala tuga nti gwe nno olabye kane kino ky'ovuga kino kyali bamwaka nankani kootukwese ketutategeera oba okitegeera kubanga bulinaku ovuga bidiaati ozirwanirira oziyirawo omubiri eddiini bagyongeramu bwoga tewali buzibu bwe tukulaba ng'okyusiza empaakinga nga tugamba akyusiza bukyusa mpaakinga gw'otugamba otya nti oyagala kutukutula ku dirasa ya Imamu Shafi ne Imamu Ahmad ne Abi Hanifa nani oyagalawo dirasa tekuziraba nga si zaabali buli lwotukutula ku lujegere lw'abaasooka kitegeeza mugenda tutandikawo ebyammwe n'abanajja batandikewo ebyammwe nga bwona bagamba abasalafu tebakikola jjukira bakutulayo ddeeyo dirasaati ze tulabyeko ez'abamanyi banakala ebigambo bya Imamu Abi Hanifa Imamu Maliki Imamu Ahmad Imamu Shafi n'okutuusa olwaliro ila yaumina hadha ne wabakola dirasa Imamu Ahmad yagamba bwati Muhammad Shaibani Abu Yusufu bagenda e Misiri ne bagenda e Madina ne balaba ahadisi Imamu waabwe z'ataalaba ne bagamba nti senga si kutya kukyusa madhhabu ga Imamu waffe twalitandise amazhabu amalala naye ne bagamba nga nti kino kyekituufu olw'okuba tulabye hadithi kino kyekituufu olw'okuba tulabye obujulizi kino naye Imamu waabwe n'asigala nga waali bamuwa ekitiibwa kati gwe yatukutulayo wekapa oyagala okulaba ku dirasa nga si zaabali obaako wano kyotwalira mu kaveera kati okiraba obaako byotwalira mu kaveera byetwagala okwetegereza okiraba idhan baimma bakyasomwako tunakyanakala arai zaabwe paka abamanyi batulaga nti bamujitahidina banyiikira mu madhhabu tebajja mu madhhabu mujitahidi wa madhhabu abo asigala mu madhhabu nga mwali muli munda naye ate kugamba oyagala dirasa tezitali zaabo ebigambo ebyo byagala okwetegereza okutunuulira n'olutunuuliro olwaki olw'eriise George tuve ku baboloboyi abawooza mbu ejitihaadi babu ejitihaadi weeri paka nkomerero mwe mubeere mukasuka mipiira temuyingira kisaawe basajja balina kye bavuga babu ejitihaadi weeri paka kiyamu saa ffe tetumanyi babu ejitihaadi ebyo bifaananyi birina akakwate n'ejitihaadi sigala mu kuweereza mipiira toyingira mu kisaawe bw'onootuuka ku ddaala erisamba ng'ojjanga naye bakuba endobo ng'oziwulira ffe nga batuvuma olaba tunyegenya titufaayo naye mwe temwagala bavuma muyimirire eno naaga n'osanyusaako bano ate novayo n'odifendinga abalala bano n'osanyusaako bano enkeera n'osanyusaako ne bano emisana olina basalafu bw'odda mu kazikiza mu mawulire kasita munangabulira mu nzikiza byonna obeerayo emisana oli mu basalafu
ekiro ko bakati kasimwe munfunira akasenge we natuula kasaba nabanga tebandaba bagabulira mu nzikiza era oli mawuledi ekiro emisana oli mbasalafu ya akhi abo nabo tulina okubakanulira amaaso kati kuba bagenda kutufuukira ekyambika gye bujja so bwe tunalabula abantu nti oyo omusajja mumulaba boloboyi bajja kutegeera mangu era bwe bamulaba nga baga nti oyo alina gukasuka bukasusi si gusamba nga bamuteeka waagwa ekitali ekyo bagenda kwonoona abo bakamale kubanga bamu balina emizindaalo nga bwayogera mu bantu ensi yonna egamba seeka mukulu nnyo la bino ensonga za ddiini si mmere ya lumbe nti n'ataaka abaalya si niigiina si kuteesa lukiiko lwa kyalo nti guno yogamba ki nedda nga biri mu istimbaat al ahkam okukenenula amateeka biri mu kutta ddiini na kugiyimirizaawo si byakusaakaanya kugenda ka tiktok nodda mu kisiko ne weerikodinga noyogera sigenda ku radio sigenda ku tv sigenda mu kasolye wo mu nyumba noorikodinga noota nedda ensonga za kukenenula amateeka ga ddiini biyimiriddeko okutta eddiini y'abantu oba okugireka nga nnamu kyobola abasalafu bakubanga ettooki mu muntu gwe mujjako irimu bamalanga mukuba mu ttooki bwe bamulabanga alinaaganaaga nga bagamba oyo lumbe lwa kirago mwe mumulabirawo naye lumbe lwa kirago oyo ajja basuula mu katyabaga nga babalabula inna hatha alilm diin fanzuru amman taakhudhuuna diinakum zino ensonga za ddiini irimu oli bwaba kusomesa irimu ddiini mwetegereza ni gwe mujjako eddiini yammwe nolwekyo tujja kukoma olwaleero barakallahu fikum wa jazakum llahu khaira wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.